ne boy muntu analyamu ku beti siba asajja okatuma over okugwanga bwe gwatandise mwana ndona bino byakisiru omuntu beti ndo bali mulyamu ddi naye jeba madam nabukamba naga nkuddemu nti anga bulijjo nakuzzemu nti ajjo tewankambuwali ate kati biri byabadde byajjo leero nzijaawo okole ki tubeerawo nga tunyumirwa ng'obeerawo ngani ngazi mukazi wo mukazi wange genda oba oli mukazi wange nja kusanga eka naye sikumanyi lwaki oyimiridde awo oli mbega nedda mbuuza kumanyi owaye nensoni wagenda mu bibyo wagamba toyimirira genda mu bibyo okola bwakuno oba bweyita ki onsanze kukuba ndi mu mirembe gyange onefasa okatunuulira oli ku bizibu bya beeti oli akuzungizaako mukazi wo anyo toyimirirako kkuba ngengengengengenye namuswe Yesu namu kati omuntu gwe amagalo gano tugalinagagize sanitizer nenga nabo emirundi emikawo naku tokwampewa nakanamba koluli no problem wandeka sibitegedde namba yaki namba sinoonya nego tumanyi nti nkwagala ono naye amasoko mpe kunamba wagambye why siripa Yeah, this